ewa Bobi Wine bazzeeyo bagenze okubba ebyama bya Bobi Wine ewaka ku kitebe tebyabaddeyo ebyekitebe babitutire baba wa 5 million ngenda kuwa tepu wali ogiwulirize akatambi kali akasooka nakawuli nako okubiri nkayina nga bagamba Bobi Wine ali ayekera ewa Bobi Wine yagendeza abantu aba bannanga baagala Bobi Wine his wife and Nubiaee bebali mu lukwe lw'okwagala I want to tell you whoever loves Bobi Wine Bobi Wine must get worried one day mubuuze Bobi Wine Bobi Wine namukubira essimu ne mugaa nti mukazi woni ebyuma byange birina meeting gye muri yagamba nti mukyala we nangamba owange konze ye owuwo muganda wange ddala kituufu mukazi wange olina meeting gye ne mugaa ne Frank Gasumba yagambako nti mukyala wa Bobi Wine yaliko mu State House ebintu bino muzze mubyogera kati ate gogamba kankubuulire Bobi Wine waliwo bawadde ddole omutwalo gumu eggulo ewa Bobi Wine kubba byama akatambi weekali waliwo gwe bawadde ddole omutwalo gumu yes anti nze nkubuli kati ebyama bya Bobi Wine babyagaza baba so kankokubire baba ntegedde simu wedda kubira kakubira kakati kyebagala mu Bobi Wine kiri bwekiti nti they want to get statements to the affidavits in Mateka from people who claim to have been tortured by Mukazi. Okitegedde? Baguze it seems nti Bobi Wine yayinawo monitoring team eyali gyesalinganga abantu tigwe bakwatira wa kati nga team ene yagala funa implicating Mukazi nti yenanyini drones zatulugunyanga na recording ziko musajja kankana ngijoli he's not me they say good omanyi nalweiso obutasoma abo bwamulezera ekizibu okimanyi nti nalweiso yakera ku machana ganti abo fetu bayinanga tebaliyo mzai jeno nalwe yes anti nkubulira nalweiso wamata yogerangako yagamba nti abali mu safe house nti jeno nalweiso abali mu safe house naye jeno nalweiso so yagate yasoma ngabo amalo bogera ngababatta omanyi nti Museveni yayogerako nti fetu ate kyekyo obutasoma kyo kisoko ekijje omanyi nti Museveni yayogeranga abantu n'atekinga responsibility ne babatta ekiro kyabo fa babayina after committing yourself and they kill them kati jeno nalweiso gamba nti be babayina yali nsobi yali takimanyi kye bamukozesa kakati gundi Bobi Wine musajja mugezi Bobi Wine nabagamba nti yali asente najjayo omusango mukotyo gwakalugiza abakubiranga gundi okumutawaanya chief justice owinyidolo mujino nzino recording abakubiranga sabalamuzi kozi nga bote bamanyi omanyi mu 7 omukulembeze yenna kono byakola dio tabimanyi kati bano bali tebamanyi ono ajogenya ne ku bantu nono omukowo okubiryo yani ku bantu ali mateeka bali tebamanyi ti ate mu 7 is engaged ne Bobi Wine. Bobi Wine withdraw his case bano ngati bali bano baita baita waliwo negotiation wakati wa president ne Bobi Wine onyetolo kwa take your plan B. How? We had a revolution in Uganda caused by elections. How can a chief justice attack a man who has brought a case to bring a case before law? Kati sabalamuzi okulumba Bobi Wine kyali kikyamu anti abali bamukubira simu nalimba manyi mbayina ku recording yali tamanyi what is going on yali tamanyi Museveni kyaliko na Bobi Wine. Bobi Wine was leading us to nullification of that election. Ekitegeeza government eno okubeera ko Bobi Wine yabayamba. Anti bo banoonya how do we make ourselves relevant. Ye Museveni taliko kana naye ako nakasonyi ngenda nkasonyiwamu kagambye munne wako nti Mirundi tumute Mirundi agenda batumalewo ono ye mbwayagala muddulo sijja kwogerako naawe nakuwabire waffe mu nsozi olitegula mulenzi gwe kati jeno mozi ogaye banoonya bujulizi implicating am international community. 32 billion allocated
They are looking for people. Chalinga. But Bobi Wine is not wearing. Chobola bakutte. Nubiaee mumukebere obata innocent. Muka Bobi Wine mukebere obata innocent. Morogo bakwadde $10 million, $10,000. Balumbya amakaga Bobi Wine ogwokubiri nga kiri kibagobye. The recordings are here. Chebanoonya to implicate Mukazi in atrocities. Naye kyembabulya kiri kimu bumutaave ku Mukazi. Oli omulenzi aliko ddogo. Era kati alaze lyantonda agendedde namu helicopter. Nze bwedda mbalabano mu media. Bagenze lyantonde. Anti Museveni is balancing the boat. Ali nono nabeerako nono. Museveni aleke gurupu emwe defeating ejinne waayo. So si kubeera nabbi. John Kakubiri ndi mu program. Museveni akkirize gurupu emu. Toga nti ngenda ogwenso oba ogw'ennyama. Museveni aleke mukoddomi we tumukube. Yeah? Muhoza mukuba mumalewo kubanga kati agendedde na mu helicopter eryantonde. Mukoddomi we. Yes. Agendedde mu helicopter. Ya complaining. How can Mukazi take a chopper to Sebei kati oyo Museveni adidde eggwanga lifudde obwakabaka bwe United Emirates tajja kisobola. President Museveni alike wa mukoddomi we ne wajje nomooza aba balancing. Kati gwe yagala group emwe ku bejine wa FAO. Kuba tebayina kye bayina. Kati lwaki ye yajje nomooza sijevaawo. Nkugamba ngavaawo atya. Kakati bano kye baakoze. Bakuŋŋaanyiza tuyita affidavits. Nti Mukazi yankola kino, Mukazi yankola kino, Mukazi yankola kino. Kuba obujozi bwe bumugamba tibwakuba Mukazi n'avaawo yali obwa president. Yafunye $32 billion. Agule emmwanyi, ayina emmwanyi mmeka. That's Museveni. $32 billion. Nti Museveni instead could hit a bya PhD. Ye Museveni alowooza nti eggwanga lyaffe alifudde makaage. Nti omukoko omuwe kino, noono omuwe kino. Nedda. Baleke ajje tumukube akalulu akakkane. Mugabe yagamba manya gundi Joshua Nkomo yali ne Mugabe nga sekitale we ne bagenda mu kinaane Zimbabwe. Mugabe n'agamba gundi n'agamba Joshua Nkomo tinze musajja omukulu nze natandika resistance. Mugabe n'amugamba tuyina bantu nze n'abantu ne bakola ZANU PF ne ZAPU PF. Nino Museveni aliko mukutu mukube aleke Mukazi akuba ko yabiveemu tumukube tumugyewo. Ensi yamutamwadda. Naye balancing Museveni is perpetuating confusion in the government, balancing the boat. Do you think nti me nti Museveni assigningira contract naye ngendayo? I don't go there because Museveni humiliated me. Akati eri family ye mutabani we ne mukoddomi we bonna bafa. Anti aleke jifuula family bonna bajje. Tumukuba akawuli akalune dikula mukube. Ne Museveni balancing the boat nti alowooza akomawo. No. Museveni bw'akomawo will be humiliated. Why? Nti ekika ayina 52 kuna ayina 38. Mukazi cannot be convinced okulekera kitaawo. Why? Is his future. Omukoya ayagala Museveni akomewa abayinge time. Ye yafunamu. President Museveni wadda ku bukulembeze. Amulekedde trade yonna. Yakola ki? Ye Mukazi bakuba mukube. Mukazi akuba mukube. Kyobula Mukazi yaganye okusinkana Lwabwogo. Why? Nti Museveni yakwata akatambi nga baguze abe Kenya bakube Mukazi bamufuule comedian. Ekitegeeza if Mukazi in the position now to take power tajja kuvaawo. Era muwonye if Museveni was not in power. Manya the government baji. Nga bajiwamba. What happened in Chad? Abakulu bakalugire bano abakoba awano. Bepanga ne bakwata bakazi baabwe ne balwanyisa mutabani wa president. Yes. Yabakuba n'abayingiza ddafu. Ne kitaawe n'amutta n'afiira mu kavuyo. Ne baddukayo. Chad bwe kyali. Yes. Look what Chad. Yakuba abako ne badduka. If Museveni is not serious, look what Chad. What happened in Chad? There is no way this Muko Lwabwogo will sponsor people against Mukazi. How long is Mukazi going to be tolerant to this man who cannot be handled by Museveni, who cannot cool down? Kale kitegeeza confusion president yagireeta. Yes, ba amubu. Aganya okusalawo. Namuwa $32 billion muzagula mu. Nalabye ne parliament ere muteesaako. Either he is making him export. He is making him unpopular abantu bamukyawe.
How much money have you given him? Kwa parliament yadde tesa ku mwami lwabo. Obwavu atuwadde ki? Mu bwavu yansasula yangobanga mubbi wa nkoko. You see, when leaders become old, they make mistakes. Napoleon bwe yali muto teyakola ku mistakes. Nebwe yakula kitalo yazibalanga bubi. Yakwata abaserikale emitwalo 6 alumba Russia mu winter. When you become old, you start making mistakes. Unless nga tokibaddemu. Bw'oba tokibaddemu n'okigwe nti omusajja wa myaka 8 abo bansikedi baani n'obaleeta bahabule yakwata abavubuka abato. Naye ekintu kyo bw'oba gwe obadde okyezannyira n'okula, you start making mistakes. Kati gwe toyagala President Museveni akole kampu 2. Amuleke. Could easily be appeased? Waboko is a capitira. Cannot be appeased. Nakareta ba good. You're never good. Nakareta ba investors and commission to does it give you a average on power? Does it make this country your property? What is the impact of violation? Why is it that Saleh refused to meet you? Jana Saleh agana musenkana. Museveni should throw the way Museveni captured the power in 86. He threw the country to its population. Museveni akiriza mukoddomi we Rwabogo ne mutabani we bajje mu kalulu mukubira omuko. Lwaki amuwa bandages? Lwaki amuleetamu naye n'amuwa kochopa? Nono n'amuwa chopa. Kati okumuwa helicopter kyakulumye nnyo. Mwami Rwabogo okumuwa helicopter agende eri Antonde kikulumidde ddala. Aye agenze kulwanisa Jeno. Kati nze kubuulira nega anti Museveni ya balancing. Museveni should balance, make a balance the canoe. Ate watugaba mu meeting yasembayo mu State House nti bagamba mwami Rwabogo yetondere Jeno Mozi. Yagana Rwabogo gundi yagana. Jeno Mozi yagana. Bagenda ne wasale na agana. Era yeshe yakoze kwe kuyita abanno. This is here. Kati kubonani yayisa abanno mwami Rwabogo yayisa abanno. Bamufunire bebato kyalinga mu Nuupu bagende mu international community Jeno Mozi bamutekeko sanctions kyebabadde banoonya but Bobi Wine aganye. Bobi Wine yekukumye. Bobi Wine nkugamba nti Nubiaee yafunye emitwalo gya dola mutwalo gumu eggulu. Ekitegeeza tebazimuwadde bazibbye. Muzeyi, let me get facts clear. Mu lutalo lwa Jeno Mozi ne mwami Rwabogo Bobi Wine ajafunamu. Ajagwiramu. Andi kankubuulire luku here. You see, Kenya history repeats itself. Naye amanya Mushega yaga nti history does not repeat itself. Fools do the same make mistakes. The mistakes that earlier fools made in the past. Katika kankubuulire. How does ICC operate? Nti Ruto and Uhuru were indicted. Both of them. When you are indicted for killing people, you must go to the tribunal, a local tribunal. They were smart. They refused to go to consult a local tribunal. Omukazi ono kwolaba eyali owagundi kyobola byalema ono Kaluwa Margaret Kaluwa eyesimbawo nga vice president wa Raila Odinga yali minister wa justice mu government ya Kibaki nga insistinga Raila nga awakanya Raila Odinga yakwata n'akagato n'akakuba Raila Odinga ku mutwe kutwala Uhuru Kaluwa ono eyaze n'Odinga nga vice ate yaliko mu government nga minister justice nga tayagala Raila anti mwe ye principles mutayina. Raila Odinga bwe babuuliriza Museveni yabaleeringira ddawulo naye tebamwogerako Kenya boogera kwa nani. Kakati baateekawo omulamuzi nga bamuyita Waki investigated the killings election killings n'akwata ebbaasa eya red n'ateekamu amannya 3 nga Raila Odinga ayagala to eliminate bano ababiri Ruto nani ne Uhuru like Bobi Wine believes nti when he implicates gundi afende mukozi tajja kwesimbawo. Kakati they don't know what this thing, how these things operate. ICC is not a local tribunal. ICC operates when the local tribunal has failed.
They also investigate.